Pastor Joseph Elton Mabirizi y'omu ku baakyamula bannayuganda mu kulonda kwa 2016 olw'engeri gye yaddangamu ebibuuzo ebyamubuuzibwanga. Your opening statement and tell us why you should really be the president of the Republic of Uganda. 5 minutes, Joseph Mabirizi. You know very well the protocol, always the president comes in late. Mabirizi ng'asinziira ku ofiisi ye Namuŋŋoona ku njegoyego za Kampala agambye nti kyatandikirako nga wangudde akalulu kwe kufuumula abagwira bonna abeeyita abasigansimbi mu Uganda abakola emirimu egyandikoleddwa bannansi. Abanyarwanda abali kuno nga baliwo mu bumenyi bw'amateeka, abakongo leeta abasudaani abalitri abajja kuno ne babulira okwo, abasomaliya bateekeddwa buteekwa abayindi okudda ewaabwe. Mabirizi era alayizza akakiiko ke akagenda okumukuyegera akalulu mu bitundu by'eggwanga byonna. Alabudde ebitongole bye by'okwerinda obutagezaako kwekiika mu nkuŋŋaana z'anaakuba nga bwe kikoleddwa ku bannabyabufuzi abalala ng'agamba nti bannayuganda bajja kubeekolerako. We all know police officers, they have been violating the human rights, the constitution of Uganda. But this time around, Ugandans are not going just to sit. They are going to raise and fight for their rights. Mu kafubo ke yalimu ne BBS Telefina gye buvuddeko, Pastor Mabirizi yategeeza ensi nti ye yekka alina okwolesebwa okuyinza okukyusa ekifaananyi kya Uganda. Kwe kuzimba obusobozi mu Uganda yonna eri mu bantu be tutanatuukako, okulwanirira obuwanguzi bwabwe eri ayagala obbunyakula. Kinajjukirwa nti mu kulonda kwa 2016 Mabirizi yatambuliranga wamu ne Maureen Faith Kyalya Walube, omukyala yekka eyali mu lwokaano.